sick. Empaka za National Cycling Championship zatandika n'abavugi barikwetaba omu kuhayahayana okwa Trail Challenge okwa kilomita 23 okwaba hari Northern Bypass omuri Mbarara. Aba baba barimu n'abavugi b'orurengo rw'ahaiguru barimu n'omuvugi Charles Kajimu owajookire Uganda omuza Olympics omuri France hamwe n'aba barikugyezaho kutandika. Number 75, Kagaba Haji, approach the line. Sinzira kurese entegeka yayo tebadde kujjako challenge ezimu zetugenda kusanga ziba za bikes naye bigagenda bitegeera mpola. Lunaku lw'enkya abakazi bagenda vuga kilomita 95 ku luno oluguudo lwennyini olwa bypass, ate abasajja bagenda vuga aba elite bagenda vuga kilomita 12 ate ba junior bagenda vuga kilomita 71. So empaka zino bwe gusoso okubeera wano mu Mbarara naye zibadde zijja zibaawo, tugezaako kulaba tuziteeka mu kifaananyi ekyo kubanga ziriko obubonero abavuzi baffe aba Uganda. Omuvuzi yenna oba ali muno mu Mbarara oba ali Kapcholo oba ali wa zeyandibadde yeegattamu okulaba nti afuna points ez'omusobozi okubeera ku national team. Ayo twali mu mpaka za time trial video. Safety simbi nnyo naye teri perfect oluguudo si lusibe era naye tusuubira nti olunaku lw'enkya bajja kuba balusiba, bajja abategesi bajja kuba bakikolako tusobola kugira mu mbeera ya bulabe nnyo gye tuli. Empaka ezi niziza kugumiza mu izooba lya nyenkyakare n'okuvuga okwa bicycle race aho abasinguzi bararanjirwe obwo bari kuvuga emirundi erikurenga 4 ahari bypass.